Njagala bategeeza nti tukyali mu kabufu okunoonyereza okumanya naddala okumanya ekyaviiriddeko okufa kw'omwami Joram Tumwesigye emyaka 28 ng'omutuuze w'e Makindye agambibwa okuba nti ali omu ku abo abali mu kabinja ka Alien Skin. Agambibwa okuba nti yafunye akabenje n'atwalibwa mu ddwaliro awo Ensambya, era mu ddwaliro Ensambya eyo kigambibwa nti olwamutuusizaayo nga batandise omujjanjaba yamaze n'afa. Embeera endala gye tunoonyerezaako nayo yavuddeko n'omwami ng'amaze okufa, ekigambibwa akabinja k'abantu nga 6 era abamu ke bagamba kaali kakulembeddwamu omwami Alien Skin balumbye abasawo ababadde bakola mu ddwaliro eryo nga babasaba ebikwatagana oba medical document oba report ezikwatagana ku muntu ono yabadde amaze okufa. Abasawo olwaganye kyawalirizza bano okukakkana ku basawo ne babakuba, okwotadde ne baasikaali 2 abazze okuba nti ndo bataasa. Bwe twasobodde okufunako okuli Dr. Matovu, Muyanda Anthony ne Odongo Alex, bano nga baasikaali era nga nabo bakubiddwa nga tebali mu mbeera nnungi. So okunoonyereza kukyagenda mu maaso, tujja ba tweyambisa obutambi bwa kamera enkesi obuyinza obba nga wakutte ebirowozo byabadde biri mu kubeerawo, era ku tujja osinziira okuba nti tunoonya Ssekinoomu alabikidde mu akatambi ng'atuusa obulabe ku bantu bano.